Olunaku olwaleero tufunye obubaka okuva eri Ssaabasajja Kabaka, obubaka nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda etuwa obubaka bw'amazuukira ga Yesu Kristo 2025. Tugende butereevu mu bubaka buno. Tubakulisa okuyita mu kiseera eky'okusiiba n'okwegayirira. Ekiseera kino kitunyweza mu kukkiriza, okwagalana n'okuba n'essuubi mu bulamu bwaffe. Kitubikkulira obuweereza obw'amazima obujjudde obwenkanya, emirembe n'obuteegulumiza. Bulijjo okusoomoozebwa okututuukako tuddukira eri abakulembeze baffe batereeze ebiba bisobye. Kyenva mbasaba mu kiseera nga kino okujjukiza abakulembeze baffe abalonde nti ffe twabatuma okutuweereza n'okutuukiriza ebitukwatako mu bitundu gye tuva. Tunakuwala okulaba nga abantu baffe bafiira mu mukoka ayanjala mu kibuga ekikulu Kampala buli nkuba lw'etonnya. Wateekwa okubaawo ekikolebwa ku nsonga eno. Ffe ng'Obwakabaka tulaba okulyazaamanyizibwa mu bisuubizo ebitannatuukirira. Ebimu nga twabikkaanyaako ate nga tubijjukiza abakulembeze baffe entakera. Kino tukikola nga tumanyi nti Uganda nsi yaffe ffenna, kyokka tugirinako omugabo ng'Obwakabaka. Obwo bwe bukulembeze bwe tuyayaanira mu nkulaakulana ya Uganda. Twebaza abantu baffe abongedde amaanyi mu kulima emmwanyi. Lino lye limu ku makubo aganaatusobozesa okweyimirizaawo n'okweggya mu bwavu. Tubakubiriza okukuuma omutindo mu kunoga, okwanika n'okusunsula emmwanyi. Kye tusaba gavumenti ku nsonga y'emmwanyi kwe kukuuma ebbeeyi y'emmwanyi ku miwendo egiganyula omulimi n'okuwagira abantu ba ssekinnoomu n'abali mu bwegassi okuzimba amasunsuliro g'emmwanyi mu bitundu gye zirimwa. Omulimi oba omusuubuzi aleme okufiirwa ensimbi ng'atambuza emmwanyi mu bitundu ebyewala. Tubaagaliza amazuukira g'essanyu n'emirembe. Tubajjukiza nti lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka. Tukole, twenyigire mu bukulembeze era tuleme kusirika ku nsonga ezikwata ku ggwanga. Tuleme kuwubisibwa ku nsonga yonna ekwata ku Bwakabaka. Omukama abakuume. Assaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Awangale nnyo, Ayi Ssaabasajja.